Nesimi ate enche nnungi y'olwaleero. Ndine manager. Butereeve erinnya lyange nze Mutebi. Chris Nsowe. Okay. Nga naye ono ye manager wa City Sides. Ekyo nakyo balina okukimanya kwa bayinza okugamba tukubiddaani. Yoyo mukulu Mutebi gwe naye mu studio nako lwaleero era nga azze okwogera ate ku birungi ebiri mu City Sides nate. Nja kutegeeza nti enche ey'olwaleero njagala kusobola kubuuza ku bannanga bakola emirimu egy'okujjanjaba. Okay. Okujjanjaba abannanga abasawo. Nga ne bwezibasaba mukaaga gwa kiro. Otunula. Asobodde okugamba nti kanziruke nve mu by'okwebaka. N'enkuba ine etonnya naye nga waliwo omulwadde ali wali nga ali bubi. Kwegamba abantu abo njala kubabuuzaako ate ne mbagaliza okugamba nti ssente bw'oba ozikoze bw'otyo kyansonga okuba nga teweesigulira ku nnyumba za mirimu ez'eddwaliro. Baako ne woosetting ewawo. Waliwo abasawo bangi nnyo nga bafunye ssente. Naye olw'okubanga babawa ennyumba ku mirimu. N'atuka okuwummula olwaleero. Nga bamugamba twakuleeta musawo mulala kuddamu naye ng'abuuza nzirewa naye nga zaafuna ensimbi azaakola saavisi ennungi olwaliro nze mbalowoozaako kuva wiiki ewedde nga ndowooza ku basawo era ninga nti abasawo bano njagala kubagamba nti weebale kkola naye lowooza kino nti olwaleero oli ku mulimu guno togenda kubeerawo nkya nti weebale kujjanjaba naye gwe wejjanjabye bw'obanga olwaleero osobodde okubba oli omuntu empiso n'awona naye gwe omutima gwo guwonye musanyufu nti bwe mbawo olwaleero banga nti akalimu kati gavumenti egambye kati gino emyaka gy'oliko gya retirement onoddawa so planning olwaleero musawo mukwano gwange weebale kukola mirimu emirungi naye planninga ebinaabaawo ng'ovudde ku mulimu ogwo ng'ovudde ku kkoota ez'eddwaliro kw'oyo olwaleero ekituufu kiri nti City Sides emintu kyagikolera ddala gikyagenda mu maaso era bw'obanga tunakufuna kuwubayo kigere nja kutegeeza oyinza okuba gwe mu bantu bakyasigadde emabega olwaleero bw'obanga ennamba z'essimu zetusoma wano ku radio nga wagisevinga naye nga tunakuba ku ssimu ekubuuza bannange nteekateeka kyeriwo nga gwe wagikwata n'otereka ntereke bagisevinga olina kaka mbadde nkukona kugisevinga oba nze namba bulijjo ngirina nja kutegeeza ng'omaze omwaka mulamba naye ng'oli omu ku bantu abali mu muzigo naye nga waliyo n'abakubanga bagamba nkukubidde kugisevinga nkakase nti gwe yiyo ngisevingi nekikomawo kyakomaawo ng'amaze omwaka mulamba nja kutegeeza nti enche y'olwaleero njagala ojjukire okebera ennamba eyo ojjukire ebiruubirwa by'olina mu bulamu byewaseetera guno omwaka bw'obanga olinamu ekiruubiro kyogamba nti njagala kufuluma muzigo leero nk'oyo opangisa guno omwaka ennamba ya City Site gikubeko olwaleero gikubeko naye nga togamba mbu gisevinga tokubako bugamba nti njagala kusevinga kyokka waliwo abasevinga edda nja kutegeeza nti gikubeko olwaleero oyinza okuba olina akapya koosubwa oyinza okuba olina endowooza singa oba okubidde abantu abo gye bayinza okwangira okukuyamba ng'okyali omuntu abali okusalawo ebirowoozo nkole ntya obusente bwe nnina butono mbukoze ntya nja kutegeeza kubira abantu abo obeebuuzeeko nzikiza nebaze management ya Prime Radio ebbanga ddene nga tukeera okuweereza wano buli Monday naye tebatugobangawo njala kubeebaza nti bannange mwebale ate batutya munaye basebo mbu ebekitiibwa nzikiri munne basobola okubeerawo naye omukisa gumu kyatuwadde njalaga nti mukama yeebazibwe oba omukisa ogwo ate nammwe abaweereza mu puroguramu eno kituufu mutukola bulungi tetujjangako wano eno nti ate tewali agenda kuhotitinga tewali wa muweereza agenda kukola omuweereza ate mwali naye anyiiza nnyo obusungu mutukoze bulungi nnyo so tubategeeza nti bwe tukolagana wamu bwe tuti nja kutegeeza nti emirimu gigenda bulungi amiina okuyita mu kitongole kya Reda Uganda awamu ne City Sites olunaku lwajjo twasobola okusinkana ate abantu ab'enjawulo mu kitundu eky'Ekanganda Kabembe Mbaliga mwabaddeyo okukuŋŋaana olunaku lwajjo twali tuyigiriza abantu engeri gy'oyinza okulunda enkoko ennansi enkoko eŋŋanda naye ate ng'ozirunda mu ngeri nti olwatuba tukola analysis nga tulaba nti enkoko ezikyasinze kati okubeera wano ezijja mu Central ziva Soroti ziva Kuumi nkoko nsoloti naye bw'obanga oli wano naye osobola kulunda nkoko ezaffe eza wano ne baguza enkoko 3,000 kyatutegeeza abantu etuyigiriza abantu babadde abasuka mu 10 babadde letayo mu musomo ogwo era baavuddewo olunaku lwajjo nga tugamba nti baafunye endowooza y'enjawulo
Nibana kakati mnange manager yasubiddwa okubeera ku musomo ogwo notice azijewa oba nange nandi bomulunzi twatandikawo enkola efaanagana bwetyo tetugenda kukomaawo buli kitundu wonna tugenda kutuukawo era yonga nti bwewange olina namba ya city sites naye ng'ogituulidde butuuliziibwa otyo ntakaga nti osobola okubanoga eba ne kakyakaliwo kakati nteekateeka ng'eno eri awo eri gye tulina wano oyinza okuba olina ekitundu kyo kiri awo nga kitali okubangulako mu ngeri enjawulo oyinza atya okulunda enkoko ennansi enkoko gy'ogenda okulya nga teweekengedde nti erina ebidagadagala enkoko gy'ogenda okulya ng'ogiwadde eddagala eryaffe ery'obutonde gy'olinaawo ku nnimiro yo twagala omuntu agambe kale nze nemedde mu muzigo nemedde mu lwange naye nga enteekateeka zonna tuzikuwadde bw'agamba siina 10 kiyinza kugamba kutandika kusevinga naye ng'olina ennyumba ewakaawo ennyumba wazimbawo endala fumbi endala sitoowa ennyumba eyo esobola okubeera bizinensi yo ng'olundiramu enkoko n'ogaggawala okakasa osobola okutandika n'enkoko 4 olwaleero enkya enkazi enkoko 4 enkazi n'ofuna n'empanga emu bweti emu omagulwako olwaleero ng'olina enkoko 183 eyo no tetuyigiriza abantu olunaku lwajjo era abantu bavuddewo ng'abantu byomagaa ndi kati olwaleero bwe nalemera mu muzigo bwe mba nalemeddwa ofuna tisi wemba kale nina kapoti ka 5 ku 5 nga nnemye funa ekibanja ekiweza eke ennamba nja kuba nze ku lwange naye abantu bavuddeyo nga tulaga enkolagana enkola ennungi eyinza okukolamu emirimu so bwebanga oli awo nga nawe waliagadde enteekateeka eno okutuukako bwe naba nsoma ennamba z'essimu ziwandiike era kati kwegamba kwata peni yo n'olupapula bibye ready bwe naba nsoma ennamba za city sites z'essimu ziwandiike bw'onoomala okuziwandiika oba kubyo nawudde enteekateeka gye mukola kubunyisa abantu okuyigiriza abantu olwo kino mukikola ekyokuyigiriza abantu emirimu basonde akasente bave mu mizigo enkola egamba nti nze sirina sente eveewo sirina mulimu omukyala ali awo ewaka naye aga omwami engamu sigenda kukola ndi waka wano naye ate osobola okukolera bizinensi ewaka olina ennyumba ye eri awo so enteekateeka ezifaanagana bwe zityo zitwabaddemu era zitulimu okulaba nga bwewaawo tugamba mutufuluma omuzigo tugenda nti fuluma naye nga tulina nakikufulumya enteekateeka ezifaanagana bwe zityo tukyazitwalira ddala mu maaso era nja kutegeeza nti tosubwa mukisa kwegatta ku family eri mugenda mu maaso guno omwaka ogamba nti ogenda okumalako 2 ogambe nti ddala mu butuufu 2 abadde wa buwanguzi weewaawo ekibuzo kiri mu bulamu bw'abantu balina sinkanye abamu ku lunaku lwajjo n'abalala benze nsinkana ng'abuuza ddala waliyo asobola okufuluma omuzigo ng'embeera ye si nnungi ey'ensimbi bambi waliwo akugamba abaali bakkiriza nti tebasobola kuvaayo ddala wali atasobola kati muli nenkimubuuza ddala wali atasobola kufuluma muzigo ye nga ŋŋamba ddala wali asobola okufuluma omuzigo nga nze bwendi nga siina nnyo nsimbi naye nsobola okufuluma omuzigo n'omuddamu otya wuliriza namugambye ekisooka mu byonna okufuluma omuzigo tekikwetagisa kumala kufuna bikutiya bya nsimbi olina sobola kumalirira okumalirira nogamba nti guno omwaka nze bwenkoma okubeera mu bupangisa n'onyiiga n'osalawo nogamba nti guno omwaka lwenkoma okulaki okuba mu bupangisa bangi nnyo abantu tubalaba olwaleero ababadde mu mizigo abafulumya amaka gaabwe abafulumya ennyumba zaabwe bwebali olwaleero abaguze obutaka naye nga babadde bakola mirimu gyalejjalejja obasanga mu butale batunda mmere ate gino eminwe abagye bayita emyera ng'ajja akuŋŋaanya bukuŋŋaanya naye omuntu oyo ng'abadde mumalirivu n'agamba nti nze mu butuufu newankubadde olunaku nfuna 5,000 zino 3,000 zigenda kukka wansi wali ze zigenda okunfulumya omuzigo ate mwana tekisoboka 2 zengenda okusipendingako kasita oba ng'osevinga kyekikulu kasoba ogani kati maliridde njala ku saving so omuntu yenna era namugamba nti bw'obanga oyagala fuluma omuzigo n'omwaka kyoba osooka okukola mu bulamu malirira ne mugamu maliridde agamba ye
ngati bwoba maliridde tandika okulowooza kati nkoze ntya bweba mbadde nina ebinsumbuwa bingi nga nina bendikako ensimbi nnyingi olwaleero nja kutegeeza nti kati bikendeezeeko kwesi kati okumalira kugambye nti kati njagala fuma muzo guno omwaka so emu ku nsonga eremesezza ggwe eyinza okuba nga yekyakulemesezza mu muzigo olwaleero naye muganda wange ng'oli awo naye ng'ensimbi ozifuna tunakumalirira tosalawo okyayagala kubeera awo okyalinamu okutya tewekkiririzaamu ku mitwalo 5 gyenfuna singa nsevinga emitwalo 3 nabeerawo ntya njeko zino ez'okupangisa kale endala n'endala ez'okulya kwegamba ng'olimu kutya okutya ogamba ninsazeewo ntandisa okusevinga kutya okutandika ekiremeseza abantu bangi nnyo amako guwedde okulaba nga babaako kibatuukako okutya okuli mu bwo nga tebalina bumalirivu kandi nsazeewo so muganda wange oyinza okuba nga oli omu ku baabo abalina ensimbi entonotono naye nga ensimbi z'olina ezo zikusobozesa singa osalawo n'omalirira waliwo abantu bangi namugambye nti mu bulamu ng'oyagala okutuuka ku kintu ky'oyagala olina okwekyawa wekyawe wechwachwane uliranga oli bwakusanga ngo oyingira akazigo uliranga kikuyisa bubi mu bulamu ulirenga uganti nze bino mbikoye nkoye kumbuzo sula wanti ku nyumba za Mutebi abagundi bagala okujja okulambulako abantu ab'enjawulo mu makanisa makubuzo gwate gundi sula mu kitundu ki abamu balandira odi banza n'okugamba saagala abagenyi wano n'olemu okuleeta abasumba okukyalirako mulimu n'abantu abamu olwaleero nga bafumbiriganwa naye okuva bafumbirigana olwokubanga ayagala kusigala ku nyumba za landlord naye nga landlord teeka lyaga nze saagala wa mwana nga tebafunanga mugenyi n'ombwati mugenyi yeka n'omwana nakabebye bakagaana bakyaganye landlord afuse mugamba nti nze ku nyumba zange saagalako ki giteeka bwe yakuwa amateeka ng'oyingira n'ogasayininga nti nze ku nyumba zange tekubeerako waki wa mwana naye ofumbirirwa ne munno omaze kati emyaka ng'ena obusobozi bw'okuzaala mu bulina naye olw'okuwanga etteeka liri ate nga nawe owulira bwesibye ku nnyumba olinga agamba nti za bwereere naye olwokuba nti wooli zikuwa emirembe goloza zikuwa emirembe n'ogamba nti ebyokuzaala ebyo ntayi kanjira mbiteeka ery'ebbali kanjira mbeera wano nja kutegeeza wuliranga ekyokuba nga omaze emyaka 2 ne mukyalawo naye nga temulina mwana naye nga kibalemesezza obutazaala uliranga ekyo owekyawo olwekyo kiteeka mu binyiizo kiteeka ulire nga kikubawala nnyo ogaa nti kati kino nkikooye butuufu okumpisa ng'omuddu okumpisa ng'omupakasi naye nga ndi ku nnyumba tezinsasula n'obeera ng'omusibe nali kugamba juzi wano nti waliwo omuntu abeera omusibe naye nga bamuyita RP responsible prisoner nga ye kennyini ye musibe ng'ali mu kaduukulu naye nga yakulira abaduuku abali abasibe naye nga naye yerabidde nti muki musibe kati naye owuliranga kijyo kikufuula ng'omusibe newankubadde bagaa nti gwe okulira abapangisa abali wano goli omukifu kya landlord ate nga naawe osasula gwe nanyini kasumuluzo gwogaba kasumuluzo katooyi kwegana owuliranga naye muli ozimba owuliranga ebyokubeera ebyo obyekyawa n'owuliranga weekyaye mu ngeri efaanagana bwekyo ojja kumalirira ogale nti guno omwaka omuzigo ngenda gufuluma ojja kumalirira ojja kuwulira ng'ogale nti kati kantandikeko waliwo okuwulira ng'oswala wali abantu abamu namugamba nti njagala owulire ng'oswala abamu tebalina nsonyi wali omu ng'ali awo talina nagamba nti azadde abaana 3-4 tekimutiisa naye nga ekyokuba nga abaana basula wansi wa kitanda karuumu yeemu nga kuli ku ddeeka nga 2 abaana kwe basula baladdewo kateni kyekisenge kya maama ne taata naye ate nga n'abagenyi bajja batuula awo mu nnyumba obutanda bw'omwana obutanda batula ku katanda k'omwana kuba ke kaliwo space yaggwawo oba n'akatebe nga kamu wulira ng'oswala okubeera mu mbeera efaanagana bw'etyo wulira ng'ogamba nti nze nkooye okubanga ebajja ewange abagenyi mbatuuza na kabalaza kaveranda olw'okubanga mu nnyumba sina ngenda kubatuuza abaana basudde engoye abaana benina bafuka ku buliri ennyumba yonna ewunya omusulo ennyumba singa oruumu gy'olimu neebanga kale daboru naye ng'abaana basula mu ddiiro ng'ate nze nsinza onnyiiga okusinga oyo nanyini kuba na bizibu bino
onyigiddeko nja kutegeeza ddala teri atasobola kufuluma muzigo kituufu singa olira muli okuswala n'ogamba nze nkoye okulanga olina emyaka 5 olina emyaka 4 naye nga nebakubuuza gwe bw'osula osugamba nti nsula ku nnyumba zaagundi kubanga oli awo walemu okwekyawa walemu okwegomba walemu ogamba nti kati nsazeewo mpulira nga nswala mulimu abantu abamu ekikulemeseza okufuluma omuzigo toswala ekikulemeseza okufuluma omuzigo olwaleero okubaako obusobozi obulina osobola otereka emitwalo 10 omwezi osobola okufuna emitwalo 2 omwezi naye olwokubanga toswala muli ng'oyingira omuzigo buli kaseera abantu abamu bawadde n'obuvunaanyizibwa ku makanisa ag'enjawulo njala kyogera kino nga nange siswala ng'abakadde b'ekkanisa naye nga mukadde w'ekkanisa nga nawe ofubutuka mu muzigo wulira ng'oswala abantu b'okulemberamu ojjukira obukadde ogaye ndi mukadde olina ekitiibwa gy'oliko olina levo gy'oliko naye wulira nga levo gy'oliko ey'obuweereza ye levo gy'oliko ne mu mbeera ye ey'ensi embeera ye ey'obulamu bwo so yakutegeeza embeera namugambye njagala kubuli ennyabo naawe omudinkoni ebikwatako togamba nti byabakadde bokka wulira nga omudinkoni kale bw'ojja okulambula ewa nanja ye bw'omusanga ewuwe naye nga gwe okuba akafaananyi gano nga tujje tulambulewo toyagala kujja kulambula kati okuswala okwo kwowulira wulira nga kukusikiriza kukusinduukiriza emmeeme ogambe nti guno omwaka nze nkoye okuswala mu mbeera efaanagana bwe nti kambe ne rumuzi 2 naye nga zange kambe ne rumuzi 2 kambe ne rumuzi 3 naye nga zange ngebe nga nti ngenda wa Mutebi nesiga nti ngenda wa Gundi nsanga ku nnyumba za Gundi ekyo njagala kikusindukiriza emmeeme olwaleero oswale ate mwana tukiyambako ne ku baana betuzadde okwetaaya abaana ne bazannyirako mu compound naye kati nga oli mupangisa owogganire balandiroodi agambirawo abwana bo tebwogganira waliwo abantu abamu ku makanisa gye tubeera ne mu bitundu ebyenjawulo agezezako okukuza abaana be mu ngeri ennungi naye olwokuba society gyalimu gye beetooloddemu abaana ab'ekkanisa nga bakuze bulungi abaana baabo okutunula naye abaana abaliraanye ku mizigo awo nga batedde okuba emize egy'enjawulo kwegamba abaana bakula mu mbeera efaanagana kugamba ne bakuswaza nabeera kanisa n'akubayo ekigambo naye nga gwe omuzadde wo tobyogeranga nako tobimugambanga tabyonako na mu maka go ng'obyogera naye okuba nti embeera kigira kimu byabiri aba mu nnyumba ndala abeera mu muzigo mulala guli omuzigo balwana ne bayomba ne beevuma bitya n'abiwulira omwana okwogera ebigambo bwe bityo njagala bikuswaza olwaleero owulire nga naawe oswala ngani mbutuufu njagala kumalirira nkoye waliwo nekinamugambye nti nkirala nti njagala okukkirize nti sente z'olina zikusobozesa okufuna ekyo kikulu nnyo kubanga osooka n'ozibalamu n'ogaakana akasanvu kanfuna buli lunaku bannange abantu bangi olwaleero nga beŋŋambye nti abafulumya omuzigo nti amaze kuyoola bikutiya aze nga atetenkanya obusente bwafuna ekyo Mutebi gwoli mu kitugamba tubadde tumanyi biba bya bikutiya byofuna njagala ogende ku bantu abakola mu mawofiisi ag'enjawulo mu kampaniz ennene bakyasinza okubeera mu mizigo lwaki naye awulira ayagala soka amale kwegamba wokuba nti afuna kakadde olwaleero esooka baba ne expenses nyingi ayagala pangise bantu wa bbeeyi kwegamba n'amaliriza nga ensimbi zonna zafunye zigenze bwe zityo kwegamba nga ye ono afuna akasente akatono awulira aga nti njagala nkatetenkanya akasente kano anti oyinza okubeera ng'ofuna ensimbi naye ng'olina ekirooto kinene nnyo nga tekijja mu nsimbi ezo nawaako abantu ekyokulabirako nenga nti mbaddeko n'emikono gyange naye kenyininyini ebiseera biri ebyayita nateeka ku nsimbi nimpezawo obukadde bwange naye olwokubanga ensimbi zalinga nga ziri ku akaunti nga ATM njirinda mu ngalo pin namba endi mu mutwe ate kati batugoleza ne mobile wallet nagenda nga buli bwenfuna ekinyiga nga zijja ku mobile money naye nagenda okumaliriza kwegamba nga sigaza n'ekimu ku akawunti nga nziridde ziweddewo naye olwaleero ensikiza nti essente zenniina zinga nzikozesa bulungi nemmanya kati zino ssente zigenda kunfulumya omuzigo newankubadde nina emitwalo 10 olwaleero waliwo abantu olwaleero ng'alina emitwalo 10 naye ng'agamba banzikolemu ki
naye ng'akyali mu muzigo alina emitwalo 2 agane kati sinabiri genfunye nja kutegeeza singa gana 2 gwofunye olwaleero ogulawo account nogalira ku account yo y'okusaving okufuluma omuzigo okufuna ka ploti singa obadde otereka ploti ku ya bukadde 10 oba bukadde 5 bw'oteeka ka 2 ziba zigendedde. Naye mukulu Mutebi kankubuuze bwe mba nga nsavinga nammwe aba city sides nenfuna ekizibu nenja nemagamba naye nfunye ekizibu mpe ku sente zange ezo zensavinga munkola mutya? Ekyenjawulo ekiriwo ekyawukana naffe ku savings ezoteeka mu banka nti for savinga lwakigendererwa kwegamba omugamba nti ensonga yakino temutawana nsonga ndala kugireeta omwana ne baba ng'akubiddwa eyaabwe tolowooza kubanga tozirina mu ngalo ezo ziswale nga tozotalina nanti ku banka kujja eziri ku akawunti yange ne yaffe ezo zo savinga mmanyi nti njagala kufuluma muzigo njagala kufuna ttaka era bw'oba otereka kwegamba nti ogamba kati eno plan bw'oba okola budget ni kati gana 5 gensavinga gagundi ine 10 yensigazaawo kwe ngenda okukola emirimu gyange gyonna gigana 2 gensigazaawo gigagenda okunsobozesa okukola ki okuyita mu mbeera kwega kituyamba nti olwaleero abantu bangi babadde batereka nsimbi nga balina ebirooto by'okufunako babeera naye olwokubanga ssente azinako access kwegamba buli kaseera mukwano yafunye obuzibu yalwaziza omwana kwegamba gwe nobanga gwe alyawa buli kaseera alina okuyamba abantu guni yafunye obuzibu okubanga ssente ozirina ku akawunti naye wano nga zirina ssente era nga tozirina kubanga teziri mu ngalo zo tozirina kakisese saawa eyo kakati naye kinjagala era okukakasa kyekino nti bwe mba nzeza okugulawo akawunti ne city sites mbagamba nti njagala kugulawo olw'okusavinga ettaka butereevu era nammwe omugamba totawana kutugamba nti ate ozze kunona ssente ku kizibu kirala fere tuteekera abantu ssente zaabwe zakulyako nti njagala kukola mukolo nti ssente zemuterekeddeza nja kujja nsime nga ngenda mu kyalo okulaba ku bakadde bange ssente zetuleka ewaffe zooleeta zokka za ttaka kati nekino nakyo njagala kukola ezo zooleeta kankiyiseewo dakika tusigazaayo ntono ddala ziri nga 6 naye njagala kumanya bwe ntandika okusavinga ne city sides sente zino mubeera already mwanfunya ddawe nina okugula oba bwe mmala okuziweza sente zange neerobooza mu bitundu ebyenjawulo ne bagamba njagala wano oba wali kati atereka naffe olwaleero bw'oweza ebitundu 6 ku 100 oli waddembe tukulambuza sites zonna z'oyagala nonga kati nsiimye eno gy'osiima otandikira nze njogala bogeze nti njagala eno exactly ndoga nti tukulanguza kati wano wenjagala kati bwe ebitundu by'obowezeza naye kati omuntu agenda okugula account olwaleero tuyinza otakulambuza kati kubanga buli okutuvaako n'ebipya tukolaki naye bwebanga otambudde kati omuntu awezeza ebitundu 6 ku 100 oyo aba alina waagendeddeko ddala oba ebitundu 5 ku 100 so oyo alambula n'akola kwegamba teba otuusa ku bitundu 7 tugamba kati tandika okukozesa ploti yo nga obadde osavinga naffe bw'oba okolaki obayala kulima nga bw'olima ng'ate naffe bw'otuwa ssente ezaffe bw'omalayo ploti eyo awo oli waddembe tukuwa ebiwandiiko byawo mu bujjuvu naye wano bw'oweza ebitundu 5 tugaa nti tandika okukozesa nga bw'oyagala ng'ate era nga bw'otuwa ssente zaffe nga obadde okolaki nga obadde ozituwa obadde osavinga nga naye bw'onaka projekiti oyagala kukola njagala kuba mu buloka mu ploti yange genda okube njagala kukola bwe nti genda okole so mugere faanagana bw'etyo gye tukolamu emirimu naye kinjala kikkaatiriza bulungi yesebo ensimbi zotereka naffe ekituufu tetuzitereka nti tukuterekera nsimbi teziryawo nti njagala genda lwaleero munterekereko nja kujja enja bw'osalawo okutereka naffe ensimbi oteeka lwakigende kitwogerako ti save with a purpose a purpose eyo yakulabanga ofuna ewawo gwe ayagala okubaako wootereka nti njagala kukola bintu byange byanja njagala kukola mikono njagala kukola biki birala byonna eyo oli waddembe okugenda okugulawo akawunti mu banka ez'enjawulo otereke eyo naye waliwo omuntu yagula kaploti ke naye ng'agamba nti tayinjala kale kazimbamu gwe naawe oli waddembe okujja okugulawo akawunti naye ng'ezo ssente tuzijjayo kuzimba era tuwezanga nti tuwezezzaayo obukadde bwaffe
tugenda tuvye materiyo tugenda tunoonya ali buloka ffe naawe twagala tulabenga tukolaganiramu naawe okulaba nga embeera kuba abantu bangi olwali balina ssente n'ekimu kubalemesezza okulaba nga bafuna ebintu ebyagala olwaleero yengeri gye baterekamu ensimbi zaabwe kwe kuva nduga nti nedda tulina enteekateeka ekirungi ekyenjalo nti fezaffe essente nga bw'ozireeta bw'obanga olwaleero talesa emitwalo 2 enkya bw'okomawo okwongerako zibeera 2 titugaa nti twasazeeko matesimanyi bino byokujjako bw'obanga balesa emitwalo 2 era mu katabo ke tukuwa olaba nti ogasseko emitwalo 10 gabeera 3 so enteekateeka efaanagana bwetyo ffe gye tukola naffe eyaffe mu City Sites olwaleero bw'oba otwetaaze njasobola kusoma namba ya simu omala otulagirire ne gye tubasanga nja kutegeeza funa akapapula ne pen funa essimu owandiike enamba zino esooka eri 0700 ana 6 eyokubiri eri 0779 64 96 ayagala kutuukako oyinza ogenda ne ku Facebook page tulinako City Sites ekigambo kiri City Sites space limited awo kwe tuli ku Facebook ne ku YouTube kwe tuli nnyo era City Sites space limited bw'ojja kutufuna bulungi nnyo ofisi yaffe bwe tuli essaawa zino tuli mukono tebayo malala kulimba nti ate tuli w'obulenzi n'awala essaawa tuli mukono bw'oba otambudde bw'oti ojjako ng'ovudda oyinza okuba nga otambudde mu ntambula ezaffe za bulijjo bw'ova bw'oba olinye taxi ogigamba muteke ku City Shoppers City Shoppers eba wakava ku Shell bw'otunula ekyengulu waliyo banka teziriwo nnyingi awo naye waliyo banka eruddewo eya Stanbic Bank bw'ogivaako waliwo ekizimbe kimu kyogenda okubuukawo kyokka kiriko omukulu sekata watunda engato naye awaddako ffe wetuliira n'ekipande kinene nnyo bw'okiraba nti City Sites ne City Harbour Center ava ku Lwejjinja bw'oba akava ku ddwaliro ly'e Namirembe kati ssaawa zino bali mu kuzimbawo bali mu kusendawo naye awali stage y'e Kampala awo nnyini bwakava ku ekizimbe ky'osooka nga akava ku ddwaliro awe wali City Sites era wali City Harbour Center